kweganga baganti wano bagala come back sekandi yetaga come back sekandi teyetaga come back sekandi enyimba ze yayiya neze yayimba zeyogerera nakati katulira wano zile dakika ngaga nga 3 niyo manyi oluyimba lwa sekandi we bakalukuba nzendero kubo lwagundi olunabe lw'ekibugulu olundukuba kumpi buli lunaku kati waliwo luno simasi kyangu kyakubagamba olwo lw'okufa buli ate no walumbeza ate bamukuba nnyo ku bizindaalo bino anti lwina akakadonga katandika akwali kalwisa abantu kalate sekandi lweri kino si kyangu kyakubaga lutandikira naye nze sekandi byonna yanyimbira oluyimba lwe bayita olunabe lw'ekibuga. First of all yaluyimba nga lubuulirira bw'oba otegeera waliwo ennyimba ezibuulirira bw'oba totegeera oba tojja zitegeera ekirala n'ateekamu ebintu nga ndabira ddala byennyini. Lubalusewa TV mazima ku mazima. Omuzadde tukwaniriza ku Sweet Valley Islamic Primary School erisangibwa Eddegeya Bombo Kibajje nga wakava Bombo mu town. Sweet Valley Islamic Primary School somero liva ku nursery okutuuka ku P7. Tulina staff 2 eya secular n'ey'eddiini era omwana agenda okuva ewaffe ng'asobola okusaaza. Tulina dde ne boarding abaana basuzibwa bulungi. Tulina eddwaliro ly'essomero erya Sweet Valley Medical Center, computer lab ey'omulembe, tuyigiriza abaana ebyobulimi n'obulunzi, tutumbula talanta z'abaana n'ebyemizannyo tubisaako essira. Dining hall ey'omulembe abaana mwe baliira emmere. Environment yaffe esobozesa omwana okusoma obulungi. Tulina center namba ya UNEB n'ey'eddiini IPLE. Ebisale byaffe bisoboka okuwandiisa abayizi abapya kugenda mu maaso ku kampasi yaffe Eddegeya Bombo Kibajje. Ebisingawo tukubire ku note 7 note 8 8 oba ku note 786 note 165 93. Lubalusewa TV mazima ku mazima. Weewaawo tukwebaza gwena akyatwekumiddeko nze Ajesamuel. Lubalusewa TV kwe tuli ku mikutu migatta abantu TikTok, Facebook, saako ne YouTube. Genda ku YouTube subscribing olaikinga to commenting osobola okubanga ate ensonga zitambuza bulungi nnyo ezina okubanga zitambula. Program nsonga ku nsonga tuba tumaze okubanga ate tukuguse. Twebaza Mukama nti wiki tugitandise okuba nti ate tulaba biki ebigenda okubanga ate bikibeeramu. Abafiiriddwa olwaziza tukusaasirako ate n'abo abafunye obuwanguzi namwe tubajagulizaako ti Mukama yeebale kubibatuusaako. Bingi ebitambudde mu ggwanga lyaffe Uganda naye tulina ebyo ebitono bye tuleese so bikubaganyaako ebirowoozo oba oli awo nammwe munaasobola okugyamu ekyokuyiga. Ndi ne muganda wange ono nze mumanyi nga Branake live agenda kuba atuwa amannya ge tubwate nga tuseseetula emboozi nga bw'erina okuba ng'etambula. Tusanyusa okulaba ku Lubalusewa. Waddeyo nga tukulaba nga naawe emirimu ogitambuza. Babala Lubalusewa TV tubalaga nti tuleeta ba analysts ab'enjawulo aye tukyaza ne kwabo abakola amawulire ag'ensonga nga balina nezi YouTube zaabwe so okubanga ate ensonga tugitambuza bulungi. Buuza kuba tulaba so okubanga ate tutandika. So mwebale nnyo abali ku Lubalusewa TV mwongere subscribinga. Omanyi omuntu asubscribinga yabanga daily customer. Kituufu. Eyo nti bw'oteekayo video bw'oti yasooka ogiraba. So tubeeyanziza nze Branake abamu bampita musajja agwamaze naye musajja agwamaze abakyala balyagala nnyo. Omusajja akola ki? Musajja agwamaze. Agwamaze? Abakyala balya. Ate osobola okugwa. Abakyala balyagala nnyo. Bali bameka balyagala? Buli aliwulirako talyerabira. Era Branake alyerabira naye gamba buli gwoganzaako talyerabira. Balezera omusajja agwamaze. Omusajja agwamaze. Naye ngena bwe kirina obbeera. Bwe guli. Okay, abingi ebitambudde mu ggwanga. We tuli kati tuli ku bayimbi baffe aba Uganda. Tumaze ebbanga nga buli muyimbi tuwulira agamba nze sandibadde mwavu. Abalwala olaba ba Martin Angume omugenzi Martin Angume naye babeererawo.
bagambanga nti bannange omusajja oyo teyandibadde, laba omusajja yayimba switch, laba bwafaanana, laba bamututte na mulago. Nga bagamba singa copyright ebaddewo bandibadde bakola ki? Ensonga abantu badde bagitambuza. Buli muyimbi gw'olaba nti simanyi yagwali eyo gyali, bagamba kale laba ennyimba ze yakuba ennungi, tazinfunyeemu, takoze eki. Kyaddaaki Mungu nga bw'atalekerera baddu be copyright. Parliament esobodde okuba ng'egiyisa, era tulindiridde omuntu ogwo President Museveni asobole okugissaako omukono eteekebwe mu nkola. Copyright biki ebirimu? Togenda kuddamu kuba luyimba bulanako ebimuteekamu ennyimba z'abantu musome muzikola challenge ku TikTok. Never. Nga tosasudde oba nga tokiikiridde awo. Kyema bagenda teekawo kanaabanga ka company ku mwoyo sasula oba mwoyo ofunira olukusa. Kibanga kitongole. Kiba azine kaba bwe katunga bolaba organization ya gundi gye bayina eyo. Federation. So, bwe kino kigenda okubeera. Ekirala. Waliwo Brana waliwo ennyimba kati nga ku radio ku TV zibadde zikubibwa wadde nti bapresenta bambadde bayinamu okwekubira nti omuyimbi omwayinza omukuba wiiki namba ng'ate waliwo abaana abazze tebakola ki. Ekirala kye nalabyemu nti bapukaamingi bano bayinza obutafunamu batya nti Liam Voice baani nowunifa abasinga ennyimba zaaliyo naye twazitegererawa twazitegerera ku TikTok ku ground. Olaba oluyimba lwa Liam Voice olwa baasi nze nkulamiza olwali lwafuluma dda. Ne abaana baluzabuza. Nino oluyimba olulala luyinza okuwako ekyokulabirako. Oluyimba lwa Betty Mpologoma. Atakwagala oba omulabo. Oluyimba olwo lwadda lwa TikTok. Gundi yaluza. Ebintu ng'ebyo. Simu oba bikyasobola okudda kasita President Museveni asayininga ku kintu ekyo. Nalabyeko n'omuyimbi Lipazo ng'agamba ekyamazima. Batategeera. Nze zange njaziwaayo ekiranze kye nalabye ekiyinza oleetamu obuzibu. Abayimbi bayinza okweyawulamu. Ayimbi abamu nga bagamba nze zanga ama muzikube temunsibirako sibayo badde etteeka libanaleeta lijja kuba likontana. Nedda akawaayiro mwekali kyomuyimbi takkirizibwa gwe upcoming oba omuyimbi yenna waddembe gw'okwogera olwatu nti bannange ezange mukole eki wamma aje gwakola ku radio nze zange kuba akawaayiro mwekali ako bakataddemu guli kaba kajja tukolera so abamu bakasanyukidde naddala bapukaamingi kuba bw'oba toyina akumanyi tonnatandika ani agenda okuba ennyimba zo kitegeeza ogenda sanga ku radio nga bakuba kamiliyoni yekka ontegedde bulungi so tugenda kutandikirawo copyright gwe kundabayo bizibu ki by'ogirabamu njawukana ki gy'olabamu andi baani begenda okunyigiriza ne baani begenda okugagawaza begenda ofevalinga egenda fevalingako abantu batono kubanza aje njogerera mu biti bisatu ndi muzzukulu wa muyimbi igwe ndi mwana wa muyimbi so kati kankuwe katono nnyo nga tetunage muzzukulu wani wa muyimbi ki tomumanyi ngate nandi bakristo mbuzi tomanyi omuyimbi yali ayimba kadongo kamuloze tinakubulwa yayimba bimaki senga w'abaana wundi mwanya wa nnyabo gwagenda ebintu by'omusajja bye wabba kituufu obize abati wazaalayo naku mwana kyokka okutta ebintu by'omusajja otwala oluyimba baleeta mwana wa mwannyina lwava mu luyimba lwe basooka oyimba baluyita ebintu by'omuko nakubulwa yayimba ne Kafeero John Paul Kafeero butereevu jjajja yali w'amaanyi nga Bakafeero babigere naawe olimba nedda kati kankubuulire jjajja waba yayimba ezo ennyimba nga yafa 95 omwenda oze tinakubulwa yafa gwa mwenda mu 95 Kafeero yali w'amaanyi ebiseera ebyo kati kitegeeza ye yalinaku amaanyi ge ng'era w'amaanyi olaba kituufu otegeera ffe tuito w'amaanyi ate yali gwaludde ng'osumbukanyizibwa n'ebyettaka ky'ekiseera okaze ku mmunye anti YM Property Consultants ye kampuni yasalawo okugondeza mu nsonga eno kitugula ate nga bwe tutunda ettaka eri ekyapa n'eri endagaano tukufunira ennyumba zonna eza buli kika omuli ezipangisibwa kosa n'ez'okugula tukola land survey oba kiyite okupunta ettaka tukubira pulaani n'obeera ku mutindo gw'okuba ng'oli muteeketeeke ng'enjogera y'ennaku zino bw'egamba ate gwe wa
estate ekikyo twakutereeza dda tukolera ku nsonga z'ekyapa bw'otyo n'otereeza obulamu okuzimba kwaffe kwa mutindo ate ekya civil engineering empapula za masters kwe tutunda emmotoka empya kosa n'enkadde ate eza buli kika bino byonna tubikola ku bbeeyi ey'omuntu wa bulijjo tusange Matugga ku Mabanda opposite ekizimbe kya Matugga shopping center awo wennyini nga ku LJ offices zaffe ojja kuba oziraba oba tukubire ku nnamba y'essimu noti 7668 oba noti 7545 YM Property Consultants ekirooto kyo oba ekiruubirirwa kyo bwe bukogo bwaffe. Nze director wa YM Property Consultant nsangibwa wano wennyini amaka gaffe tuli era mujje tubaweereze n'obwesimbu n'obwenkanya. Mulekera okwesiga abantu abali wansi w'emiti, mulekera okwesiga abantu bemusinkanye mu kkubo. Nze kennyini kamwakoogera ja kunsangawo wano tukuweereze. 95 omwenda aze tinakubulwa yafa gwa mwenda mu 95 Kafeero yali w'amaanyi ebiseera ebyo ati kitegeeza ye yalinako amaanyi gengera w'amaanyi. Olaba kituufu osegeera ffe gutuyita ow'amaanyi ate yali asobola okuyimba nayo. Osegeera so kati ate era nga yakuza ku bayimbi sekandi gye yali sekandi nze muyita kojja naye ate tazaalibwa na bamaama. Lwaki omuyita kojja? Yakula ne bamaama ewaloze tinakubulwa. Era bwe mukubira agamba mutabani kiki sekandi omukubira n'omukubira. Nina ne interview twagikwata kweri ku Branakera yo ya wiki nga 2 emabega nga tumenyaamenya ku nsonga. So kati njogereramu ebyo ebiti nti kati nga weesimye bajjajjabo batambulira mu bayimbi ate ani nga muzadde w'omuyimbi Night Nantabaazi sajja omukodo yankeeta yantama kuba kumalako ekwano nomenti namanyaga abayimbi abakadonkamu osodinga amalema nga simanyi naye nga ate ennyimba nzimanyi bwe guli olimba olondwagala nnyo n'olulala sima sasirimu ffe tulikoye mukozesa amasasa mangi okitegera kuba kati olwo yaluyimba ali wa Budumulasi kituufu sasirimu yali wa Budumulasi. Copyright eno ogiraba otya? Copyright tegenda kukola abagagga bagenda sigala bagagga n'abaavu. Kati kankuweyo example jjajja yafa 95 naye kimanyi ennyimba ze kweziri ku Apple Music. Kituufu waliyo yaziwandiika ng'era bw'ogenda mbwoti olaba nti Rose tinakubulwa naye nga ye yaziwandiikayo 95 social media like ali tenaba nakujja. Kituufu abasajja bano banne abazungu batutwalidde ddala okitegeera kuba kati weebuuza sente ezaani azirya. Okimanyi kino twakategeera wano zibadde ndoza 220 abamu bategedde 220 abamu bategedde 218 nti YouTube esasula bwe kiri mu COVID bwe kiri mu COVID abantu bategeredde awo nti YouTube esasula guli abantu abasinga we bategeredde social media nti y'amaanyi. Kati mu byonna ogamba nti ati ndaba ng'ekiyinza okukola nti kati abafunga bano abaana bayinza okuganyulwamu kati ngamu anti kati ekisooka ani atukiikiridde ku federation gw'owulirayo ko omwana wa Eri Wamala oba wa Kafeero oba wabasudde ku federation oba mwe temubyettanira ku bakulu nedda omuntu olaba nga oyagala ekintu okukistreamlininga nga kiri mu line nga kiri transparent bye bintu ebirina osooka okola ki okubaawo n'ogamba nti ku kakiiko tutaddeko oba omwana wa Eri Wamala nti omwana wa Eri Wamala amanyi obuzito obukirimu taata okufa nga abadde muyimbi era asobola okuwulira challenges nti taata bwe yafa tetwaddamu kola ki kusoma okitegeera. So ezo challenges yabanga azimanyi naye bw'abaako ku board kiba kiyamba bano abaana babalala bonna kuganyirwamu okitegeera nti ne bwebalanka sisuubira liri pazo kuyimirira wali n'ayimirira ne Swazi Kafeero. Swazi Kafeero aba alina bingi nnyo by'amanyi. Swazi Kafeero ayimba taata we yali muki muyimbi aba asobola representing abayimbi bulungi bw'aba yasoma. Ne kati osanga baliri pazo nga be bakola ki be bakuba enduulu. Kati president wa federation omumanyi manyi Eddie Kenzo Musuuzi ne kati taata we yaani namuwulidde juzi wano president Museveni ng'amwongerako kati nalikeyo lumu nga nkola abaana ne batunyumiza kujjukira oba echefu ali kati nina kyali wange taata we naye yali mujaasi mu biseera ebyo kati ne mubuuza naye taata wa Kenzo kituufu ebyo byempulira nti ye chef ali omuntalo yali mu ntalo n'agamba oyo yali agoya akawunga naoli
taata wa Kenzo Jeff Ali mbunga bamukolera luumu eringa futi eringa ddiiro naye yakunyumiza kali gwe wakazaati butuufu anti abantu no basala ebigambo anti ndi mu reported speech kunyumiza kye yakola ki kyeyakunyumiza mbu taata wa Kenzo baali bamukolera entamu ng'eriringa ddiiro futi 2 oshageera kati ngawola asobola ogigoya obwomu anti wuliriza nga kuliko gundi eringa baluyita batya olutindo kati ng'aba agoye eringa mu nsonda ng'eri kasiriira n'adduka eri twaleererawe lisoboka nga kuliko obudaala bwati kwayita emisinde aba agoye eri ne kasiriira n'asooka n'adduka eri ekiza mukama teyeerabira olaba kati omwana we ate ye bwakikuba akikuba naye kaakati kati ogwokiraba otya okubanga ate waliwo abalina okubeera awo nga bwe nkugambye ndayina teri bukulembeze butava eri Katonda anti kaakati olaba Brana bw'otakikkirize mu nsi nti teri bukulembeze butava eri Katonda naye olaba Kenzo bambi Katonda alina byakola Kenzo bamunyooma teyasoma teyakola biki Kenzo ate ndaba asitudde industry ya Uganda kati wuyo essaawa yakakati copyright gibadde bakaaba ba King Sir yagibatuusizzaako copyright eyo olaba waliwo abagambye tulindeko kuba enduulu kuba kati aje nze mu byonna copyright obezze oba tennajja naye kituufu yazze muzeeyi yabulako kolaki okusayininga ate nga gyasayininga akusayininga kati bw'aba anaasayininga nze kino kye nkugambyeko omuyimbi nga yafa akomawo atya ku mwanjo tuyinza okwosa abaana be tuyinza okwosa abazzukulu anti tebakiikiriddwa wewaliwo eŋŋamba waaliwo obunafu owulira Kenzo taata we yali mufumbi Shiba oba yaddako awo Shiba namulaba bambi ng'asanyuse nnyo ku paalamenti baabaliisa babaliisa bati baba wa ssente zaki wali olabyeko omuntu kati Brana mutandisa obikyusa luli mwali mugamba gavumenti emya abayimbi copyright kati ate yagibawadde naye mateeka ameka aje goolaba wano e Uganda nga gakola tujja kusanyuka nga kikoze osegeera tujja sanyuka nnyo nga kikoze naye obudde buno kuba omusajja akuweesa kkono omusajja akuweesa kkono n'atwaza ddyo okitegeera kuba kati nakati era copyright ebaddewo ebaddewo copyright ebaddewo na kuba na Uganda ekijja bekyusizaawo wennyini nakyukira gwe YouTube gundi copyright ebaddewo kuba nti ate ono kyayogedde ekituufu producer nti bw'oteekayo oluyimba ne luyitamu balukwatira waga oluyimba toluyinako copyright bwe kiri just nze kyendaba ekigenda okweyongera amaanyi social media kyekinategeera mu copyright sente ze tugenda zisasula tutya kati owa library awo sinnamanya ne wano ngenda basikyasula du downloadinga duyimbisa olina osasula gundi ono data nawulidde Kenzo agamba ati omanyi wegambira nti sikyangu katolaba munno waaki yesasuza firimu ni ate aba munno waaki bennyininyini fe ate bazituleetera mu butundutundu ku tikitoko nenjiraba nenkimalayo kati kubyera sindategeera bagenda kusasula batya oba tugenda sasula tutya nawulidde Kenzo agamba katugeze embaga eri eyo mu kyalo balina akuuma ke bagenda oleeta basimbaawo nga kamanya nti bakubye kamiliyoni ennyimba 6 bakubye gundi kati mbu bagenda busaasaanya kambuze oyogera okakasa Kenzo bwe yagambye ate bagenda leeta obuuma buli ewali DJ ng'akuuma bwe balabwe naffe tweta bujjama nkuba ennyimba zange 3 nga kabala 2 so kati ne luli olaba kati copyright okumanya era ebaddewo zo radio ne TVs zikugamba zo zibadde zisasula buli mwezi oba basasula oba UPRS oba URSB ekimu ku ebyo nga basasula nze kyendaba ekinnuma mu byonna abayimbi bano kibandikoze okugatta noza yandibadde limbo
ometi n'abayimbi baffe bandibadde nga tubalabanga kijjukizo nga n'abaana abajja kati omuyimbi b'oyogeddeko abo bombi we bali b'oyogeddeko jjajja Rosette Nakubulwa yafa baamuziika Kalagala towulira kati gwe balamu nga bonna tulina etubasanga ng'ojja n'osanga omuyimbi Rosette Nakubulwa n'osanga Paulo Kafeero basudde ali wali ne boogamba nti okuyingira mutwalo omenti ziseresa oyamba ate abaana baaba abantu nze kyendaba abayimbi bano ne babakolera kye bayita semitary ne tubanga ogenda nze nkubuulira amazima omanyi kye bayita abantu nti omwana waali akuba ennyimba za Kafeero kati naye nga tamulabako akuba ez'abasudde Kasozi naye ne mugenda ne muva ne mugana ne mulaba wali ne mugana nti Kasozi wuuli basudde wuuli ono yakafa AK47 ono ani n'omanya nti omutwalo ogwo byonna ebijja ebirimu babigabanya kyenkanyi nti abantu bajja kujja balambule nze nkubulira amazima abantu basobola kujja radio ali wali gomenchi tesoboka. Hello everyone, my name is Bulumba Jacob, head teacher Sunset Schools. I know you're wondering what Sunset is. This is a school nurturing children from kindergarten to primary level. We have 3 campuses here where we are, the main campus, Kawanda campus. For those who are along Bombo Road, we have one in Matuga Kirwanira, Sunset Matuga campus. Then when you go to Kawempe, those near the town, we have Sunset Junior Schools, Kulumba campus. There are many schools in Uganda, and you must be wondering why should you pick Sunset. When you come to these schools, what do you expect? 1, quality education. There are many schools there that are trying. For us, we are out of trial. We are now proven. Children are excelling year by year. So bring your child, excellence is a guarantee. 2, we equip children with the skills in computer management. We teach them ICT. We have swimming lessons. Formerly, this was just something done for leisure, but now it is a sport. So you have swimming competitions. Children are trained how to swim, and they come up when they can compete at world level. Come to the feeding. Gone are the days when children be disturbed by how to feed and what that. For us, we feed on a balanced diet. Bring your child, you will see. 3, we are raising a child holistically in this dynamic world. There are many challenges here and there, so we train them to encounter them. When we come to religion, you bring a child according to your various religion, you groom them, they grow when they are God-fearing people. On to that, we have come up with sports. Leave alone nowadays, today we have moved to the modern fields. If you can pay us a visit, we have play areas where children can exercise and have the best. Tell you what, come to MDD. Formerly, children were dealing in mines, but come to Sunset. Children are learning how to play the various musical instruments. This can become a job in the future. So come to Sunset, have your child helped. Then we have swimming lessons. This can become a job in the future. It is a sport worldwide. So you bring your child, we train him or her how to swim. If you are far, no worries. We have boarding. We are very affordable. If you wish to have your child every day, we have the vans. Many of us are too busy nowadays. You go for work very early, you come back late. So we have vans. We pick and drop children on time. They move comfortably. Come to our boarding. Go to the dormitory. Very comfortable. Very convenient. When children leave, they excel where they go. Because they are schools where a child goes with a 4, come to senior 3, they are nowhere. We give them a foundation. We are performing so well. When you go to senior 4, when you go to senior 6, in the schools where children go, they are excelling so well. So if you are within the Kawanda area, Sunset Junior School, Kawanda campus. If you are within Matuga, in Kirwanira zone, we have Sunset. When you go to Kawempe, in Kulumba zone, Sunset Junior Schools, everywhere you go. The best school, the best services. Gwabadde anoonya ekifo ekyokuwummulizaamu ebirowoozo kankwanjulire The Place kyekifo kyokka wootuuka n'owulirirawo ddala emirembe. Tulinako restaurant ey'omulembe ddala efumba buli kika ky'emmere ate nga kifumbibwa abakugu oba bayite ba chefs abakyasinze mu ggwanga lyattu Uganda. Kuliko bar wing, kuno nno kuliko ebintu bingi nfofoolo, kosa ne VIP wing oba giyite corporate wing. Wano nno waliwo ka best view wewekanyiza ekkula erya Uganda wamma n'otogerera ddala
ddala nti ensi yo zaabu. Tulina ebifo ebyokusulamu ate nga bizimbiddwa ku musingi ogw'ebibuga ebyenjawulo. Gamba nga London, Dubai, New York, Paris, California. Wootuuka n'oluwooleza ddala nti oli mu bibuga ebyo n'ebirala bingi. Tusange Matugga mayiro 12 okuva ku Bombo Road olukwata ku ludda e Kasangati awo wennyini nga ku New Broom, oba otufunira ddala oba kuba ku namba y'essimu 0794643936 oba 0772643936. The place, a home far away from home. Tamulabango akubeza basudde Kasozi nene mugenda ne muva ne mugana ne mulaba wali ne mugana nti Kasozi wuuli basudde wuuli ono yakafa AK47 onani nomanya nti omutwalo ogwo byonna ebijje ebirimu babigabanya kyenkanyi nti abantu bajja kujja balambule nze nkubulira amazima abantu basobola kujja radio ali wali ngome kitesoboka kati ne bwe kiba kivulu ne bakitegekayo kati olabaje ku nsonga eyo yennyini njinako hinti katono nakwogera n'abayimbi basatu awo kyali nayogera ne Sekandi Enjo nenjogera ne Fred Seremba nenjogera ne Mama Ndagire Nabitaka mu interview zaffe neera nga ntuuka ne mbabuuza ekyo ekibuuzo nga ky'obuuziza nti mulaba mutya nga babaziise wamu Seremba takkiriziganya nakyo. Interview kweri ku Branakera hivi anti lwakuba abamu Sekandi akkiriziganya nakyo 10 kati ye Mama Ndagire Nabitaka naye akkiriziganya nakyo naye yagamba basudde kuba yakiyimba ne mu luyimba basudde aluyimba basudde yakyaluyina kati oluyimba agenda nagamba swe Kenya bikiwe bityo kati ye Sekandi akkiriziganya era yaŋŋamba Sekandi bwafa Enjo Sekandi ayina ettaka kuba baneiba ne Kafeero kati Kafeero bamuziikanga wano lino kkubo ye bagenda muziika wano tebagenda muziika wa Kafeero naye basa ettaka lisala na kkubo ye bagenda muziika wano kati nga ye kyayagala ng'agamba nti kati gwe omuzzukulu wa Nakubulwa oba omwana wa Nantabaazi nti lwakuba nti kati tuli ku mawulire n'agamba nti singa balina engeri gye basobola okukikolamu ne tufuna awantu wamu oba ne tubaleeta ewali Kafeero okitegeera ne baba nga bategeka ekivvulu oba kale ng'era bali wamu gwe ng'era bw'oyogedde kati ye Fred Seremba yagamba ekyo kikyamu n'agamba abantu bano bwe tufa naffe tubiba tuyinako abatuyinako obuvunaanyizibwa nabo baba batwagala okitegeera kati naddira n'agamba nti kati twala nti muzeeyi alina gwe yakozesa ow'eggomba n'agamba nti bw'aba afudde ng'omujja eggomba ng'omutwala ate ewalala kyemugaa tugende basudde tujjeyo amagumba g'ebubondo tugaleete n'agamba ekyo tekisoboka ng'era buli omu agamba kyali kirina kukolwa ddi tewali kitasoboka abazungu babikoze alina bikola semitale ennungi ennyo ng'omuntu wajja wallahi bateekawo ebimuli bakola ki ate twandibasiimidde abaana baabwe omuntu n'ava mu nsi ng'akimanyi nti bwe mba ndi muyimbi bwe nva mu nsi omwana wange ajja sigala ng'atatambula bulungi nnyo kati ajja olaba ffe ab'omulembe guno tukitegeera naye kati ekyo so akinnyonnyola maama wange n'akitegeera kuba ye Ndagire Nabitaka yagamba n'okugamba ku mulembe gwabwe waliwo n'omukyala yabawa ettaka liriwo obulenzi kimo bali kyali Nabitaka omuyita otya Nabitaka maama akuzaala maama omuto era naye yabeeranga ne bamaama okitegeera kuba olaba Sengalo ze Tinakubulwa jjajja ye nannyiniza omutuufu eki kino kyolaba Senga Nantume kyagamba ye nannyiniza Gomesi kikigambo yakijjeeri Loze Tinakubulwa muno mu ggwanga ye muyimbi eyasooka okwambala Gomesi ate singa tuli bagagga ekyo ekigambo kyogamba kijira n'ogaba nnoyo yasooka okwambala essuuti mu matugga kituufu kize guli yakirippira bulipizi Nantume era naye yakulira eyo jjukira Nantume weeruweeru jjajja yaliweewo obulenzi yaziikibwa Nakaseke okitegeera kati gwe akasayi kali kakusika oyimbamu
nayimbako ne abantu ne bagaana okumpagira. Nayimbako oba wali oyagala byamangu oba byali byamangu naye wayimba luyimba ki tuyinza kuba nno nga te lulungi nayimba kakirita lwali lutambula lutya zendi kakirita kano kamwa kwe luli ku Branakera lwe lwasookerako nanda nyimira mu vaasi akavaasi kali akaba kasikiriza omuntu kuba ndaba eno olinga ali mu chorus nyima mu kavaasi mpulira kakirita anje sookondeke saba akakirita kuwali oyagala abantu bakuweerewo ssente lwaki wayimba olwo notayimba oluyimba olwo naluyimba 2016 naye ngendo duyimba nga ndabye music industry gyalaga era introduction egamba nyimba zinaatera okuggwayo muwulire kano taata n'omwana bayombera embuzi ya maama ng'olaba ebyo byonna bikola ki taata n'omwana bayombera embuzi ya maama Bano lwali lujja kukola. Lwali lulungi neze kastabagano wagira olwo lwendawo obudde. Ndinako waliwo n'obudde. Allah. Kastabagano wagira. Echeza oyina zota budde. Neru ndo waluteekamu. Naluwo obudde. Naluyiza omwaka. Ng'owandika kakirita. Nga mpandika kakirita. Kastabagano ddu wagira bwenti. Nobata. Nembata. Kati noga kukoleki nenzira mu byange. Okay, bingi brana betulaba ebitambula mu industry ya Uganda. Waliwo ekibuuzo ekitambula kye sitegeera. Lwaki abayimbi bwe mwaluvaawo? Okuvaawo kutya? Tugeze nga bavudde mu bulamu bw'ensi. Mutandika okubakungiriza nti baali bayimbi. Radio nalaba nga abantu nga babeera ne ku TV okwo ne ku radio ne bamwogerera amafuukule biki ne bagaana omwagalya mu mpisa ze zaakola ki zaayina. Niye yafa buli munaleeta olutijjo luli awo utategeerekeka. Nzijukira radio we yali mu kufa kwa omugagga Ivan Semwanga. Yakwata laptop ya DJ n'agikuba mu swimming pool. Naye ebigambo byafuutuka mu bantu. Omanyi bagamba mu nsi muno Brana bw'oba oliraanya abantu. Kolayo akantu akatali ka bulijjo. Olaba oba bulijjo bantu. Ojalaba buli omu bwafubutuka ekigambo kiringa kabe mukwano gwo nnyo ng'oli omulaba mukwano gwo nnyo bw'oba tosula naye tannabeera mukwano gwo bwe muli sula mwembi ne mumalayo emyezi egi nga temunnatandika kwerondalonda bw'ojja omumanyi ojja kumanya nti n'akaseke kaalidde akakasuse wansi awo nga tokaagalawo. So ebyo tubeerayo nnyo mu bayimbi nga bavuddewo ne babaagala nnyo baali etikisa kye ba Martin Angume mulimu n'abavuma nga Martin Angume yakyali mulamu ekirobozi kye sijaga naye kati bw'olukuba owuli omwana omusajja yayimba oyo banna ba radio bono. Now Joe Paulo Kafeero yafa ennyimba ze zikomyewo zikubibwa ku njawulo yafa 2007 mu Gwomukaaga yali mu Gwamukaaga kuba nzijukira Lucky Dube naye yafa mu mwaka gwe gumu ogwo naye naalina emyezi bali awo myezi balinga bakwatagana manya mu myezi mwaka gwe gumu n'emyezi. So mbadde gamba nti saawa zino Joe Paulo Kafeero tuli abamwogerako mbadde manyi kimu nti Sekandi yawandiika oluyimba yawandiika Kafeero n'ayongeramu vaasi ezimu mu luyimba lwa Kampala mu kooti oludundu manyi nti Joe Paulo Kafeero Sekandi yaluwandiika n'agattamu ebibye Sekandi yabyeyogerera naye twadde tuli awo waliwo omukyala eyavuddeyo mbadde simulabangako n'alyokayo olunyata mama nyabo oba yazungukidde ku dikono oba ku ddyo yayogedde ebigambo naye omanyi gye baali Bruno K bayina bino ebya federation kati Bruno K ndowooza yakulira abayimbi ab'emukono eyo kati bayina meeting mukyala gye yayogerera mukyala Sekandi oyo mukyala Sekandi era bakyabeera bonna ye Sekandi alina oyeka ayina oyo Sekandi tabeera nkuwa nebuwambo simanyi naye ng'oyo mukyala wa Angel Sekandi ye yabyogera
so baali mu meeting nga bw'omanyi bannamawulire babaawo ne bamubuuza kati ate nga bw'omanyi bakyala baffe Sekandi yamubbirako. Of course kati omuntu nga mubeera mwenna oba wamugambe era aba abimanyi kugambye sekandi ewuwe nkugambye wa sekandi neiba ne wakafeero bamuzika nti buli lwokera bwoti oba olengere wani wakafeero kati omukyala yagamba olimba lwa Walumbe zaaya bwe lwatabudde abantu kati nga abantu kyeki batabuza kweganga baga nti wano baagala come back sekandi yeetaaga come back sekandi teyeetaaga come back sekandi ennyimba ze yayiiya ne ze yayimba zeeyogerera nakati katuulira wano ziri eddakiika ngaaga nga 3 naye omanyi oluyimba lwa sekandi we baakalukuba nze ntera okuba olwagundi olunabe lw'ekibugu olwo ndukuba kumpi buli lunaku kati waliwo luno si kyangu kyakubagamba olwo lw'okufa Simbwa Motors and Properties Limited ye kampuni yokka eyina obukugu mu kufunira ettaka ennyumba kosa n'amamotoka gonna ag'enjawulo anti ffeffekka abaweebwa olukisa okufunira ebintu ebyo byonna mu mitendera emituufu tutunda kosa n'okugula amataka ku buli luguudo lwonna ate nga buli ttaka lye tukuguza amazzi kosa n'amasannyalaze be baana baliwo tulina ennyumba eza buli kika Gowa Rentals ekikyo kyawedde dda ate gwe ennyumba ey'okusulamu fulaati ate mmwe kyasalidde mu ntamu tutunda emmotoka empya kosa n'ezo ezikozeeko ekyewuunyisa bino byonna tubikola ku bbeeyi ey'omuntu wa bulijjo tuyina kye tuyita bata gwayina emmotoka ng'ate wandyetaazeemu ennyumba ekyo ate tukikolerako ddala ate gwayina ennyumba naye nga bulijjo weetaaga mmotoka tuwaanyisa ne tukuwa ekyo kye weetaaga eddagala walizudde dda ofiisi zaffe zisangibwa Kasangati oba tukubire ku nnamba y'essimu noti 7 noti 5 342 856 Simbwa Motors and Properties Limited twajja kubawonya bafere na meeting mukyala gye yayogerera mukyala sekandi oyo mukyala sekandi era bakyabira bonna ye sekandi ayina oyeka ayina oyo sekandi tabeera nkuwa ne bwamba simanyi naye ng'oyo mukyala wa Angel sekandi ye yabyogera so baali mu meeting nga bw'omanyi bannamawulire babaawo ne bamubuuza kati ate nga bw'omanyi bakyala baffe sekandi yamubbirako of course kati omuntu nga mubeera mwenna oba wamugambe era aba abimanyi kugambye sekandi ewuwe nkugambye wa sekandi neiba ne wakafeero bamuzika nti buli lwokera bwoti oba olengere wani wakafeero kati omukyala yagamba olimba lwa Walumbe zaaya bwe lwatabudde abantu kati nga abantu kyeki batabuza kweganga baga nti wano baagala come back sekandi yeetaaga come back sekandi teyeetaaga come back sekandi ennyimba ze yayiiya ne ze yayimba zeeyogerera nakati katuulira wano ziri eddakiika ngaaga nga 3 naye omanyi oluyimba lwa sekandi we baakalukuba nze ntera okuba olwagundi olunabe lw'ekibugu olwo ndukuba kumpi buli lunaku kati waliwo luno si kyangu kyakubagamba olwo lw'okufa buli ate no Walumbe za tebamukuba nnyo ku bizindaalo bino anti lulina akakadongo katandika akwali kalwisa abantu kale ate sekandi luleri kino si kyangu kyakubaga lutandikira naye nze sekandi byonna yanyimbira oluyimba lwe bayita olunabe lw'ekibuga first of all yaluyimba nga lubuulirira bw'oba otegeera waliwo ennyimba ezibuulirira bw'oba totegeera oba tojja zitegeera ekirala n'ateekamu ebintu nga ndabira ddala byennyini ne bibeerawo ayina akagambo ke yayogera yagamba be basiiba buttooyi alwagamba bakibuga be basiiba buttooyi nga gy'obeera ebiterekwayo bibbibwa olumu buli wowulira buli wenawulira paati eyo nsooka netwedalinga kituufu abo mu kibuga basiba buttooyi nojja ng'ofa ninga akulaga alingaga nti ebiri byaterekeddeyo bagenda kujja babibisa ne bagamba alina akasumuluzo taliiwo sekandi yankubira akapaati ako yankubira ye walala nagamba nti ewaabwe baddayo bamaze olwala oyimeti n'abasinga okuva mu kibuga babazaayo nga babuuza kiki yabati mune yalwala n'atabuka nti kati alidda bamuzaayo ewaabwe oli n'amala emyaka nga tagenze kulaba ku taata we wadde ku maama we wabula n'ali n'amale kulwala ye abatwalire kusesema nakuddukanira awo ate munaye teri awangaala nga bamututte ku kijja
kituufu era oli kasitagira mbwa noga bamututte ku kijja oba owedde hanze nakigaana nze temunsinikirangako mannyo omuntu ala ku kijja ng'agadde mundeke nsooke mbeerewo bakuleke mu ttawuni sebo ntuuka eri nga bali tebakumanyina kumanya babeera ku bijja babakoowa nakuleetera akatunda abula okitegeera naku neekulumira awo ate abo mu kibuga ati si bo balinamu ku komedi bakuzaamu ku maanyi naye ab'ekyalo ojja munno n'asaagasaaga oba oli awogera okulya nga ayitawo ku kagaali abuuza abeeyo nti omulwadde ali atya nti eno teri muntu oba owedde so kati aje ku nsonga ya Angel Sekandi eyo nayogerako naye naye nze mu kunyumya naye ebisinga byali off camera of which sijja kujja kola ki kubyogera naye nga ye ng'omuntu ngera boga nti mukyala ye yayogera si muntu ayeegulumiza Sekandi si muntu ayeegulumiza nze kuba ne ku bitono bye yaŋŋamba off camera yaŋŋamba Kafeero ye yasooka omutwala e Bulaaya Kafeero yatwala Sekandi naŋŋamba baali ku kiggunda ekya Simba bamaze oyimba awo namubuuza naye Sekandi wali ogenzeeko ebweru nti nedda naga tugenda keera enkya tufune passport tugobe ku mpapula tugenda ffenna e London nga yali musajja naye nga mukyo kitegeeza ki bye yamukolera era abisiima ate ne kye nnalabye olaba ajje ne mawulire muno mwe tuli bw'okeeranga n'okolayo ensobi oba sitanti kyo nga egenda beera negative gy'oli kye nasoose olaba togendanga mu comment section okitegeera comment section eyo enafuya eyinza okutta kubanze nasomako ebimu nembita oyina jesonyiwa comment section gwe n'ogenda na birala kekali liripazo ke nawulira agamba nti ye bwagenda ku TikTok bwati tagenda ku for you tabeera ku for you abeera wano ku following kajukira following abantu nga bataano iringa kise sanze nyina abawala betero laba nebezinisanzisa obuzira nekye bakola comment section bazisaza buti bagambira alisi likinga gweraba alaba omuwendo gwa likes ye gumusanyuse naye nga tagenze mu comment section enafuya nnyo simanyi abaana abo gye basula oleeteko ekifaananyi kya mufuna bakuvumira omufu n'obulogano omuziika kati all in all Sekandi yawandiika oluyimba ebyo byonna nga bikyali awo abe basinga bonna kabe ba raga reggae biki bonna nayo no music waba bandi babawandiika toli batawandiikirangako nze kyemmanyi Kafeero yali muwandiisi ate ne Sekandi awandiika bonna balina ebigambo bye bakozesanga oba Sekandi kuba kati akyayimba oba bye bakozesa oba bye bakozesanga byebuziba oba ntegedde bulungi bwekiri nga biina amakulu amakusike ezeetooloola zizigaba enzaalo Kafeero yateeka ebigambo moromo oluyimba lw'omwana w'omuzungu simanyi zizunge yagamba zikunte simanyi bazikola ki olupaati eyo eyimba bwetu kuba nze ennyimba za Kafeero ezo omanyi kadongo kamwono mutegeera na buli omu entegeera gyamutegeera aje kisinziira buli omu gye yakulira kati nze waka we nakulira ate kyewunyisa tebakubanga nnyimba za Kafeero nze era kati ennyimba za Budumulasi nzimanyi okuva ku lusooka okudda ku lusembayo tuweerumu ekyebbeeyi ku mukazi kye kitundu kya wansi okudda ku bigere lwosookera ddala lwowulidde entandika gyatandika bulungi bwe luli ekyebbeeyi ku mukazi kye kitundu kya wansi okudda ku bigere mwakula nnyabo ebyo ebibalwanya abaami ne twekuba enkufu okitegeera hawe yali muyimbi kati Abudumulasi ng'olina ky'omugamba Abudumulasi yayina yali star bwe guli abantu abanoonya ba star Abudumulasi was a star kati ku mbeera ya Sekandi ayogerawo ki mukyala we okujja n'ayasa ebyama ekituufu nze namulaba before ng'omukyala tannajja kola ki kwogera naye nze omukyala ye kyekyali kimuluma ku byonna anti osobola obbeera ng'olaba aje omanyi osobola obbeera wano omuntu akulaba ku kamera nga takutegeera naye nga bano oba obeera nabo banno bo bamanyi nti ekyo aje tasobola kikola okitegeera kati weewaba obuzibu kati omukyala naye asobola onnyiiga ng'omukyala n'agamba jjukira n'omukyala muyimbi mukyala alinayo ku nnyimba anti nga ki ekimunyiiza kunafu ya bba
ate bamunafuye ddi mwanti mwaba comment section gwe kenyini ongambye kyentegeeza comment section yaliwo before ngomukyala nayogera oba yamala kwogera abantu balyoka bamuddamu bibaddengawo nga banafuya ki sekandi mbulwaki kuba kati wegendereza olowooza sekandi badde bamunafuya mbuki ayimba endala lwaki ayogera ebyo abyogera kati bw'aba yayiyiza oli yeeyiyize ezikuba ezisinga ziri okitegeera ebyo kati nanje era n'abantu kiringa naye abantu sigwe basoose okyogera kumanyi lwaki radio ne wizo nga bakyali wamu bayimba olima lwa bread and butter nkuwa olwo waliwo abaana abajja nga bayimba era sound yaleeta mulanga bread and butter baluyita nobody okitegedde abaana baavaayo ne bagamba bana abasajja bababbi oluyimba lwaffe abantu bagamba bwemba mwaga otupuruvinga nti oluyimba lwadde lwammwe mukole eyo nga baradio webakola nti bwoga nti nolwairiro kale tulukulekedde baradio ne bakuba ate yiiti endala kati kyegamba nti ekyo sekandi teyandikyewunyiza bakigambye nnyo abantu bangi nkuwa omulala David Lutalo yakola omukwano lolana waliwo producer bamuyita producer Jona naye naakola oluyimba nga lutambula bwe rutyo n'agamba oluyimba lwange producer Jona ne bamugamba to proving iyo olulala yaddamu okuba kati kiki eri mu kugamba nti sekandi ekyo teyandikitidde kyoba kikola ki ekirala sekandi atuprovinze ayimba ennyimba olwo oluyimba lwoyogeddeko n'ayimba ayina olwamwannyinaze ye ennyimba ezo zikwata ziri zitya Kafeera ayina mwannyinaze nono ayina mwannyinaze ono ayina n'antabuulirirwa ennyimba ezo ziraba ekisooka ye sekandi mu bigambo bye Akwe byali off camera twaba bitugamba. Kati bino kati ku kamera byali. Wase kandi tayogera. Kati gwe yogera na uganyo bitugamba. Nedda bino ku kamera byaliko. Yagamba yenga atandika okuyimba. Kitegeeza Kafeero ya musoko kola ki? Kuyimba. Yamwegomba. Mu kumwegomba n'agenda mu basomesa abasomesa Kafeero endongo. Oshagera. Naye ne bamukola ki? Yayitako mu basomesa ba Kafeero ne bamubangula. Kale kyo kuwandika tekyo si kibi nakyo. Si kibi. Just nze kyendowooza eggwanga lino bandyongedde nga bakureditingamu ko omuntu oyo abawandiise ekintu abayiyiza ekintu. Ate obuzibu bwe buli eggwanga lino mwe tuli tebaagala nnyo muntu ajja bankuyite kwesiba oba kwekukuutiriza ku mugenzi baagala nnyo noyogera ng'oli mulamu. Bonna bayimba bakkakkamu naye nga ye sekandi otumye ebyebuziba teyeegulumiza kambuze kale ennyimba luliddwa olumanyi Kampala mu kkooti era sekandi nawuli agamba nti oluyimba Kafeero alina bye yagattamu nga ng'obiraba bitambulira ddala laga mpulira ne movia movie ye bamwogera mpulira bamwogera abantu movie akankugambe olina tabu nalo balooge nabo zibadde ezo ennyimba ziringa bbiri balabudde ne Kazibe Kapa azoogerako kati Walumbeza Lutalo waliwo n'endala gwe ze yaggambako saamubuuza ku byannyimba ngamba off camera saamubuuza ku byannyimba noba nkino soosibwa eggulumu ebyo ebintu ebyokusaagasaaga ebityo nze gula muzima abantu bangi basubiddwa eggulu naye nga butayagala kwogera mazima okimanyi ekyo wabaawo ekiteetaagisa amazima go geetaagisa wabaawo ekiteetaagisa era abantu abasinga batulira bweni ng'awoza mbusima embunombo olugambo naye mbagala ago gaba mazima gasigala mazima ne bolagawa nali nendagira nabitagala nga bannamawulire baagala nnyo sayidi eno endala kati aje ndowooza amazima gy'oli mu kunnonya baagala nnyo amazima nga tuwumbawumba David Lutalo yavaayo n'agaba ennamba ku TikTok abane bagaba ne Lutalo agudde agaba oti ennamba omusajja ataakolanga bw'ati biki adde ndi awo ng'ali ku interview ya Alan Cruz yabadde assa abantu yabayisizaamu egaali omu ku omu yagambye ennamba mwali mwagalanga beyaani kisooka abantu bafeeza abantu bangi
ngawafera mu linnya lyange ndi bantegese yakakiraba enamba gye nagaba ya manager wange ekyo kimu ekirala n'agamba waliwo akakima yakise kachima waliwo akakima akerimbika mbana abanaga kati nyina abantu benda banziramu sume buyimbi nayenga obwo buyimbi tamanyi wadde tantuuka wadde kwota buli management David Lutalo asobyogere titantuuka wadde mu kwota ekirala taswadde oyimba yo verse nemba zenga muyimbi ayogere ku David Lutalo sijja mwogerako naye ekinnuma nti bwensobola okwogerako ate ye tavaayo atuma bano obaani aye Lutalo ne David Lutalo kati David Lutalo oyo omulaba ekisooka bwe baba bafeza abantu mu linnya lye biki yakakiraba kuba TikTok ebaddewo bakuva 2020 oba 2019 oba 2018 ayita yaga BSMza paka abantu baranso mutawanya kitegeeza bazenga bafera abantu nga lwaki tavaayo TikTok agiina mu simu ye okitegeera naye abadde ndowooza tagikiririzaamu so kuba kati David Lutalo oyo nze nalaba David Lutalo nali muto ndowooza nalinga mu P4 yali 2 emeka buzibu abantu bajja bbala emyaka bano olina mukano baguze eki nganda kweti zonna zizze omanyi nali omuto nga wenda emmotoka y'emigaati ngeze kudduka amanyi gyonna bagisuubudde kwa bajjako bubanzi bubiri emmotoka yeyogerayo ebyokunywa bibalese byonna babitutte obadde omalira emyaka gye bataddemu empute nedda omuntu kati bwe naamuga nti mu 2 gundi nali mu kirasi bwe nti baba bagenda bbala emyaka nyenze nawako David Lutalo atali mukazi otyaki nawako David Lutalo nga tannakuba luyimba nga tanayimba wadde simoba yali ayimba naye ng'ayimbireyo jjukira era weeyo Luweero yajjako lumu ewa maama Nantabaazi ng'akyali mulamu ndowooza oba yali azze mubuuza oba bitambula bitya bamanyi otambula ne bakola ki nga be basaba omuyimbi osobola ogende wa muyimbi munno n'omubuuza ku magezi mukikola mutya okitegeera ate abayimbi abo balina bye batabagamba bingi ajo gye weegendereza ennyo omuntu kimu bibiri Katonda wange akola bambi abayaga nnyo Katonda gwe lwaki omuyita wuwo weegenderezanga nnyo omuntu ayogera najja mukamu ekigambo Katonda wange akola Katonda wange nga nasobaga nti bane Katonda akola wabula Katonda wange kintu ekyo no kikusike weegenderezenga nnyo omuntu nga mukamu wake kimu bibiri Katonda wange akola Katonda wange ajja bakola ani atero kikosa omuyimbi bangi gwe kyegendereza okuva leero omuntu ng'akijja mukama n'agamba Katonda wange akola Katonda wange ajja basasula ng'ate Katonda waffenna kyokka Katonda tayagala kusasula abantu bwati Katonda waffenna bw'oyogera Katonda muntu aba ategedde nti ogamba Katonda gw'osaba nange gwe nkola ki naye gwe ajja owuwo bw'omukulembeza n'ogaa Katonda wange ekyo kikyamu oba olina Katonda omulala gw'ogamba mwemubegendereze eyo kawabe mu society so nga nzirayo ku nsonga ya David Lutalo David Lutalo ekisooka okujja ku live ndowooza buli muyimbi ku live abeerako buli muyimbi abeerako Justin nze kyendowooza David Lutalo abadde tatera kukola ebyo yakoze ekitali kya bulijjo maybe abantu kwe kumujaji nga nesirabawo nsobi kuba enamba era nga bwe yayogedde teyasomye yiye yasomye ya manager yaga bamulwaniddewa kuba tabadde mu kamera David Lutalo tubadde tumanyi yagamba alimentangawuzi fera tubadde tumanyi David Lutalo yaddayo mu ntangawuzi oba Luweero eyo oba baba n'amataka abayimbi David Lutalo nga yatadde bomba ku mugongo omwesimbamu atya ng'afuuyira yinza ofuuyira yikangeezi twala eri naawe sha nga talina bakoze kati oba mutemulimba abo Uganda esala ekigambo David Lutalo alima waliwo okulimisa alima nga bw'olaba kuli Sevens naye alima iba nengabuzi kuli Sevens ye teyeegaana ye ngabuze kuli Sevens ali jukira ye ya specializinga nnyo mu nnyaanya naye bonna ng'obamanyi ennyaanya nedda ye ayogera ennyaanya ezo ye azitegeera n'amanyeno ya musununwa
simeno yache eno yachi talima kasooli. Kasooli alima uwe wa waka wa kulya. Naye nyanya. Kalebe nambu ngobimanyi. Mukama. Branake. Sebo. Sibula abatulaba ayetuleka tuzika program ya leero. So tweyanziza wadde batulaba ku Lubaluseewa TV. Sebo nange nina channel. Nja kukyala. Bagiyita Branake Live. Mongero subscribinga ku Lubaluseewa. Then yo tuchekingeko ne ku Branake Live. Ne ku TikTok kwetuli. Amina. Nsonga zonna muzitambuza bulungi. Branake ntologira naye baba. Abafereke mubakola. Bale bakaba bamaziga. Government yanditwadde ku sente naye series. Abantu bebandi bawadde. N'abantu basiima naye nabo tebatuwa. Yanfuneyo bano abafera ab'essimu. Lwakwati babambi baferesa eddoboozi limulyo kali eritukubira buli ddakiika. Baali recordinga. Baali recordinga. Oba alinga ono pastor. Waliwo pastor yagamba nti oyinza obbeera ne church nga banneeyibabo. Kati owulira nnyo enduulu buli lunaku noga n'eki pastor ngajjuza. Kumba amaloboozi yagali recordinga. Lwaje wati n'ateekamu obugalo. Abanga banabogerera omupiira. Tibateekako kali ka sound k'abantu nga baleekaana. Butereevu. Tetujja kusuka wano aje Samuel manya tubadde ne Branake. So kutusaako emboozi nga bwetambudde olunaku olwaleero. Producer Memo yasobodde okuba nga ate ekintu akituula. Tujja kudda olundi tomanya saa era muyinza olwanga okuddaako ku Branake. Nga ngenza ate amayinza osotola nnyo ensonga ezi z'abasenga. Ez'abakojja ne senga. Oyina eddagala? Omanyi mutera nnyo yingira ebintu ebyo. Siina. Siina bino bisitoweebwa. Nyina byamaka. Bomba. Ugenda keriyo noneye embarala yonna. Okay, tetujja kusuka wana kumata 10 mpeera Ssaabasajja Kabaka wange. Ebigambo byonna by'owulidde si bya Lubaluseewa TV wabula birowoozo bya muntu Ssekinnoomu aba akyaziddwa ku Lubaluseewa TV.